Wuno omuwala ayagala okwanjula Eddy Kenzo banaye kuno sikuswala ka video kayina maaso awo Rema Namakula naye atabuse byonna mbiyina maaso awo kemukwata ku shiba kalungi ntabuka kasuku bannange avuddemu omwasi Honorable Nsereko talubuzeeko Bobi Wine ebibi bannange bikaabiza ddala amazzi gaaliyani skin sanyu jirere mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano kusubia news extra nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell limesubanga byonna byemba nteeka yo bannaye kasukaala yidde okufaana omuntu yenna amanyira shiba kalungi nti munnaye omwana mwesonyiwe ye gyavudde tewabadde walungi ka video kayina maaso wano kasuke nkabateereko ate namwe musobole okuba nga mwerabira ku kasuku ng'atabuka ng'ava mu olwo abantu aboogera ku shiba kalungi wabula okujjako agambye nti ye yekka yalina obuvunaanyizibwa obumwogerako naye kasuku totuvuzeemu sagala ayogera ku shiba nze kanze nzikirizibwa okwogera ku shiba kuba nze njagala shiba yayita eri wansi era wano waali bamuleke nange kyeŋŋamba bamuleke akaana bakaleke bamuleke oba yeeyisa bubi oba akola ki bamuleke omuntu akkirizibwa omwogerako ali omunze kuba nze ndiwo okugamba ku bantu naye sinnaba ate nga naawe sikukkiriza nange mpola mpola kati omulangira ebyebiseera bye byate munnange ebigambo bya kasuku ng'awera enkolokoota eri abantu aboogerera shiba kalungi ate nga nkuzizaako wano munnange bano ababiri bo omukwano gubayisa mukamu ne bannaye oba gogamba gwe wenna yakola laavu mukwano oba nga mbe watuttira ddala mukama katonda yuno omukadde ni naye alaga ekipawa kyo akyakiyinira ddala atuukiriza kala akayimba ka Rema Namakula mbu wabula olina ekipawa ate gaagali mu nkuba agatambula ye mwana mulezi Eddy Kenzo munnange waliwo omuwala yamugulira emmotoka era n'amuteerako ne driver naye nga emmotoka agimuwadde ng'ayagala omuwala ayagala ayanjule Eddy Kenzo munaye ndowooza Eddy Kenzo yalaba nga tagenda kukola ki nga tagenda kukisobola ye n'abigaana naye emmotoka yagikkiriza kati omuwala agambye mukulu oba tugenda kukkiriza nkwanjule ebintu katubiteeke mu public wamma bikyali awo naye era byonna binaaba nfunye ebisinga wonja kujja wano ku Suvia News Extra mbibatuuseeko era mubimanyire bannaye kati wetutuusa ate abawala abakazi be banjula abasajja bannange ate bibiri mu sayidi ezeeyo maaso wano Aliya omwana weebake naawe weebakiriya why don't you sleep? Sleep. Aliya, I'm so tired. I'm very tired. Sorry. Come. So you're going to sleep, right? Yep. Come on. Okay, Bismillah. Bismillah. Allahumma. Allahumma. Amuda. Amuntu. Tata. Wa'a. Tata. Wa'a. Tata. Aliya, Mungu akulaba nno. Amuntu. Yeah. Yes. Yeah. Good night, Aliya. yoyo munanga ate maama omutuufu Rema Namakula awo nno nga bali mu kuzannyamu naye muwala wateze ensonga za David Lutalo bannange mulowooza zaawedde bannange abaana batuuwa batuze eno batuze eri kwegamba tebakyatukiriza nakuwummulamu yadde kutuula mu bannange maaso wano nina ka vidiyo ate nako katukalabe nga ba abaana bakyawera nkolokooto bannaye David Lutalo mitawaana myerere bannaye katulabe ka vidiyo tweyongereyo nako Bwamataka bali ku buddu ffe tuli Uganda bano baana ba ghetto bonna ndowooza balabo kitegeera kati nze nyinza okuba mpagira mu 7 ono tekimujjako kubanga awagira Kyagulanyi kitegeera kati nze asiso tekimumpalanyo kitegeera naye kati mwavuddeyo kibanda mwamutadde kati muni ku David Lutalo mumulowooza mugenda kwala n'ensi yonna mugimalewo kyogamba muno nze ono wanagamba awagira Kyagulanyi mukuba oluyi kati gwe kyogamba muno wondawana na David Lutalo ne wakugamba muno ekyatagenda kuimba music yatasobola kugwa byalina tosobola bifuna gw'olina kubeerayo n'okola out country naffe ne tubeera Uganda ne tukola kyogamba muno sente z'okola bulijjo ogenda tuwaako umala okisekka ogenda kufiira South Africa oyinza obutadda Uganda muganda wange okitegeera ekyokubeera nga nze mpagira mu 7 onawagira Bobi Wine oli awagira mulimu na wagirani mulimu na wagira bese tano fete kitwawukanya
buli muntu yenna ku nsi alina kyayagala okitegeera temugenda kwagaza muntu wamwe lwampaka okitegeera nonawagira muwoza ali wamu okitegeera naye tetugenda mwagala lwampaka muganda waffe buli omu alina ekirooto kye ffe tetuligenda kubeera ba pulezidenti oba tetuyinza kufeffeka abantu bataano kukyusa nkyukakyuka okitegeera naye mulekerawo empiga bannayuganda muyitirize obusosoze okitegeera byebyo munange yo tiimu David Lutalo nayo tetudde gamba ebyokutunyigira mu nkwawa muvumya abantu ekimala abanoopu naye tetugenda gendera ate mu nkwawa zammwe bannange ate nga nkuzizaako eno ewa mwana muwala Shakira jjukira namukuleeteddeko maama ne mbagamba nti waliwo ebifaananyi ebitambula mwana muwala ono nga yeeyambudde kumpi ng'ali busawusa munnange avuddeyo n'atutangaaza n'atugamba nti essimu ye baagibba kati wayiseewo ennaku 3 munnaye nga bagibye era munnaye bw'ati obutereevu bwagenze ku poliisi ate munnange n'aloopa era ng'ayagala poliisi etandike ekola okunoonyereza kw'oyo omuntu eyatwala essimu ye oba eyabba essimu ye ate kwe nkuzaako eno munnange ono Joel Daring omutikitoka bannanga abaana balenze ssente nga zigenda beekoza ebintu naye nze mukama nsaba ssente wentuusa ku kino ontwala nga n'ozijambula mu bwensi eno nga sinaba kwonooneka kutuuka wano omwana mulenzi naye kati yena yambalanga byakiwala yena yeeyisanga muwala bannange twongere okusabira ensi yaffe kugambayo Joel Daring oba tugambe yaviirako ddala naye nga kyenyo ssente kikyenyo lwaki oba olulunkana okutuuka ku sseeri ate ye Pastor Bujingo ayina kyatugamba maaso wano muyina mu kavidiyo bannange mwe abatayagala kola abeesiba ku basumba kano akavidiyo kammwe era njagala kabatuule mukatukalabe omanyi ye kimu kyakimiza ayogera ntasirika ayogera katukalabe kavidiyo nako tweyongere ate abeera ku kyaki abeerawo okumbi ne musumba si waakulya naye talina nakyavaako tebakulima abasumba bangi obeera nabo paka amagezi lwe gakugira n'obaviira begaggawaza bokka ne bagaggawaza abaana baabwe abaana ne babatwala ebweru era tebakulima nti waliwo omuvubuka atambula ne pasita ng'asobola okuwasa muwala wa pasita oyo ogwomalirako obudde tayinza kuwa muwala we kubanga akimanyi tolina magezi alina amagezi ajja n'asaba n'agenda n'akola byebyo omanyi ye Pastor Bujingo munnange musajja ateerya ntama kwegamba mbufunze ye kimwokya akimize maaso wano nina kavidiyo katamala emirundi Junior bannange leero nno munyiivu mukko nemanyi obuzibu bwe buva munnange bwe yagenda e Dubai mbu baamuwa enkoko ntono bw'enkoko gye baamuwa teyamumala yadde n'akamu kavidiyo katukalabe nakaati tweyongereyo buli omu addemba okukozesa omuniyo gwe nga bw'agwagala private parts zange they are God given. Buli omu alina ebitundu bye ebyekyama. The way you use them is my business. Nowulira abanaku nga bakuwa amagezi. Junior wandise osegula ttaka nzijaako obunaku bwo. Emmotoka kyekitibwa ky'omusajja kyatambula nakyo. Oba ennyumba onaagitwala gy'olaga. Kwene enkuba etonnya. Abantu muyina amayumba ne mutabulira ku bodaboda enfufu neggenda ne mu kabina. Obwavu obubajjudde n'obukopi tosaana kwegulirako akamotoka owoza nze nina emizigo kale gitambuliremu ng'enkuba etonnya ne mutusaba buulifuti temunaaba bigere muunye enkwawa nze sikyawa abantu lifuti omuntu oli mu motoka ya muno otandika okubuuza Junior ne motoka wagigula meka munaku gwe singa ali omanyiza egula singa nkuwadde lifuti nze sanga omunaku n'omuwa lifuti ebigere biddugala alinye ku kapeti zange natandika okwebuuzisa Junior ne motoka edduka meka bane Junior ne motoka nga nnungi bane Junior ne motoka agigula tuuza akajanja tobuuza price muve mu by'okunoonya connections create your own connections ekiri mannya go bwe bulamu bwo olaba balista timo yakabira KFC mbwe kifyalidde kimu abula bannaye kali balista timo ekyamunyiza enkoko ekifi kimu ekya KFC nekati okabira otya KFC balista timo baiza wina videos okulanga weeswaza tuddamu kabira mwenge na nkoko balista kama tuwe kumanyi balista nakuwanu oli musajja wa amaanyi twalina kwadde ekikumi kyowadde wabula zoolidde otawaliza ku lyato opamye ku lyato ofusa ku lyato lyotasasudde nomala n'okabira enkoko enkoko teyammaze mazima ekintu ky'obwereere munnange tokompuleyininga
Banaye Tamale Mirundi Junior Rumo olituutamu omuntu ate ye Honorable Rebecca Nabbanja munnanga agenzi n'atabukira awo aba NTV bagezi ne bamubuuza ebibuuzo ebitakwatagana ye nga ye oba tubiyite nti abijoze naye maama kyabakoze oba abakubye mwenda oba guno gwe bayita batya kasooke batereko wano ka vidiyo ng'abatwala sipiidi ate tweyongereyo mu maaso bannange obusungu bwo bubadde mu kika kya waggulu nnyo nnyo abantu ennaku zino banyiivu kambateereko ka vidiyo nammwe ate musoloba. Let me handle my office. Allow me to do my work. I am tired of your negative media speculations after speculations. Please allow me handle my office. Is that clear? Never ask. Byate bya Honorable Nabbanja nga tubitadde ku bbali bwentyo nkufuze butereevu paka wankuba kyeyo munnaffe ono nno omwana muwala abadde atereka mu Centenary Bank era nga kigambibwa nti abadde ayinayo obukadde 13 bwe bukadde bw'abadde yakabanki nga yonna munange kyamwewuunyisiza era kyamujja enviiri ku mutwe olunaku lw'ejjo ogenda okutuuka mu banka nga bamugamba talinako yadde n'ekikumi bannaye simanyi nakumanya oba omuntu kati agenda kukola atya kuba twali tukyali ku ya Equity Bank nebyo tebinnaba kuteera tebinnaba kugwa ate kati ne Centenary Bank kati oba bannaye omuntu agenda kukola atya ngenda kusooka mbateereko wano ka vidiyo mulabe bambi mwana muwala ono ng'abuna obufoofu. Wate saidi ezeno banaye babito ne mamito bali bulala wali wona bo bajaji ba kuno batandise okugamba nti omwana akuze muvembi olusaago bo baagala mwana mulala ne banange nze kyemba manyiko ba social in-laws mwagala okubanja abaana banange bye biri mu saidi eze yate Dr. Jose Chameleone munango olunaku lwaliro alabiseeko bwatyo banaye ka design ko mukalaba obanza akalabanzika obanza tategeera byakwambala banaye kale ye alabiseeko bwatyo mu kunyuma kuli n'okw'ekitalo era ogwo bannange simanyi nakumanya ava ewamwe ng'agenda kutta abantu b'e Kasese ava ewamwe ng'agenda kutta abantu b'e Congo ava ewamwe mu Kampala e Uganda mabaganda musituke era n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mwe muli mu kubonyabonya abantu mwabaganda mwabaki bata abantu b'e Kasese lwakuba mmwe abaganda mwe mwamuleeta mwe mwamukweka n'abazadde bafu bagenzi nga bafa mwe mwabezikulu musituke mugobe ekisiraani kino ekibajjajja baleeta kati ate muwagala emizimu give emagombe gijjeje mugobe mwabazikulu mwe mwina kusituka mugobe ekintu kino muli bangi naffe tujja kweyungako mbu nanyini mufu yakwata wawunya nanyini mufu yakwata wawunya mwe nanyini mufu Museveni mwabaganda mujagamba bila aleso busosozi no si busosozi mwe nanyini mufu nze siso bye byewuunyisa tebigwa mu nsi wuyo munnaye mwana muwala Kadama yamaliridde okuggyako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku ntebe kyokka ate simanyi jjukira oba agenda mugirako mu nnyumba y'omuwarabu bannange byo ebyewuunyisa tebigwa mu nsi bannange simanyi nakumanya ate ye mwana mulezi Ariane Sikini jjukira nabagamba nti Mukama enzigi wazigula terina omu aziinako obuyinza kuddamu kuzigala bannaye kasooke mbateereko kano ka vidiyo nammwe ate mwerabireko ekiri ku Ariane Sikini bannange Mukama ye wazigula terina omu azigala katukalabe ka vidiyo tweyongereyo bannange omwana atambudde mawanga gonna Mukama Katonda bannange. And there's this artist that, I don't know, in Uganda, apparently they say his music is not, he says things that are not really
how do I describe it? So I saw on Twitter the other day, because I follow a few Ugandans and they follow me because of reactions and stuff like that. And they were like arguing under this under the comments. Yeah. Like, oh, because he turned up to someone's wedding. Alien skin. I was watching. I was crazy, man. It's so crazy. And I went to start checking his music. I was like, why is there people? Why is this guy polarizing everything? Like, why it's just a. Tell me more about. So, should I tell you? Okay. Just give me the idea of the music scene in Uganda, obviously, and how he fits into it. Yeah. So the music scene. Sorry. So the music scene in Uganda is very dancehall dominated. Of course. Like from when we're young, man. Like from when we're young, we're listening to straight dancehall, like Buju Bantu, and then as you get older, Conscience and Busy Signal and all these guys. Like when you go to school, you're listening to dancehall. Yep. When you're home, dancehall. So it's very dancehall. You know, they love to dance. People love to dance. Yeah, all these other styles are now picking. I've always like been for like certain people, like guys who had radios and TVs growing up, and you dig. But most people listen to dancehall. So now Alien Skin makes dancehall. So of course, like people like dancehall and they listen to that. But it's just that what makes him special is that he can enter the studio right now, make a song right now, not get it mixed or mastered, and he's like, bro, give me the files, I wanna like upload it right now. Oh, he just releases it. Yeah, he just he releases Alien Skin. Yeah. Oh, yeah, Alien Skin. Okay. Yeah, okay. he releases a song almost every day. Wow. Yeah, almost every week. Oh, legend. Now every week there's a video. He gets his boys that get the friends. But is it actually good? Like, he's big. He's so big. He's so big. He's so big in Uganda. I've seen him on your reactions. Like, you do reactions for him, right? No, I don't remember. I can't remember. It's come up on my YouTube. Yeah, in like a space of like a few months, he dominated. Like he just shot up because of like there was a scandal and everything. Just shot up. But he represents. I'm from the ghetto, so what he represents for the ghetto youth is like unruliness. It's called unruly. Of course. Like you just do what you want. Feel like, and I feel like that's what people gravitate to. At least that's what I gravitate to. Because I like it. I do. Yeah, I think I do like the dude. And when I was watching the video of him, the way he walked into the wedding, and everyone just started going up to him. I said, "This is my guy. I like to chill with this guy. I love people like that." He broke the system. Like in Uganda, there was a lot of bureaucracy in music. Like if you want to blow, you have to talk to this person. He was just doing his thing. Like if you don't want to play his music, don't play it. And people liked it, so you have to play it and stuff like that. So it's mad. Yeah, but the Ugandan music scene is budding right now. I feel like it's in a few years, we're going to have like a few artists that are really like taking over the world. I believe so. Yeah, because like there's a lot of talented people. They just haven't got like the platform, and they just haven't been known. So it's just time, and with time they'll be known. And there's a lot of people who do other types. Byati ebyaliye Skin nga tubyerekereza bwetyo nkuvuze butereevu paka munnange wabano abagala okubeera bonna okwesimbawo ku president kw'otaddeko na Lebo Muhammad Nsereko wamu ne Principal Bobi Wine Kyagulanyi Center. Naye munnange waliwo ekibuuzo ekibuuziddwa ng'ekibuuzo bonna baakiddamu naye buli omu alina enziramu gye yakiddamu. Olowooza kibuuzo ki era baakiddamu batya era ani asaana okubeera president? Katubirabe nabyo tweyongereyo mu maaso. Bannange ati akasengejja katandise dda okusengejja. Bannange bitawana myere era ng'omuntu abikuliddemu ye Calvin Kayanja oba ayagala byonoonese oba ayagala mirembe simanyi nakumanya. Katulabe ekibuuzo ekyo buli omu n'enziramu gye yaddamu tweyongerere. Basebo ne bannyabo nkuleetedde abakulembeze babiri nga buli omu alaga engeri gy'agenda okukulaakulanyamu bannayuganda. Vidiyo eno nsaba ogirabe, ogisharinge, ogirayikinge, okomentinge nga tebannagijja ku intaneti. Kubanga nakozesezza obukugu bwa njawulo okufuna vidiyo z'abakulembeze bano. Ekitasanyusa bantu abamu. What happens when you go outside Uganda on behalf of NUP and on behalf of the cause that you are
dealing with in Uganda. Anjogere ekyo mu Luganda nga n'enkuba tennatonya. Anti emikisa bannaye twebaze Katonda. Njagala obategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mu kulaga ensi yonna. Firimu nga sinzanye wabula twabikwata nga bwe tuzenga tubagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi. Twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna. Olunaku lwa leero ku ssaawa 11 egenda kwanjulwa ku Disney ne ku Hulu, nsaba mugende mugirabe. N'obugambo obwo ku Netflix ne ku Hulu, nsaba mugirabe ate abagirabye ogitambuze. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndoza ne bwe tuga. Oyo gwensosaawo ye mwami Kyagulanyi yakugamba ng'ayita mu kutunda firimu kigenda kutumbula ebyobulamu, kigenda kukyusa ebyentambula mu Uganda, kigenda kukulaakulanya ebyobulimi, kigenda kukyusa n'okutumbula ebibuga, kigenda kukulaakulanya ebibuga, kigenda kuwa abavubuka emirimu, kigenda kukyusa ebyobulimi, amakolero n'ebyobulamu mu ggwanga Uganda. Right Honorable Speaker, of course, we've been here grappling with the entire infrastructure of the city. And I can see everyone's face is really not happy. And everyone, whenever I come in and walk into this parliament, people start asking me about potholes. Then I change and turn my face and also look towards the Minister of Finance. And I can see him smiling because he knows the endemic infrastructure problem that we have in the face of our nation, which is the capital city. It's actually quite embarrassing, and I know, Right Honorable Speaker, we all face the same. The guests that visit this country have told you the same, and it doesn't start only with drainage. That is one of the weak points that we have. You can see we are now called the city of potholes. It's a shame, but it's partly due to our funding, partly due to our planning and etc. So as the Honorable Member talks about the disposal of solid and non-solid waste, it's one of the problems that have not been addressed in the master plan of the capital city for waste disposal. Kampala has one landfill, Right Honorable Speaker. One landfill, catering for over 7 million dwellers in the city, and that's Chitezi, for solid waste. Now, for the non-solid waste, we have the open sewer, meaning there is no way we shall avoid the stench. We are one of the few capital cities that have an open sewer of drainage, from the primary channels to the subsidiary and the secondary channels, whether it's Rubigi channel or Nachivubo channel, etc. But to mention but a few, let me end up with this, Right Honorable Speaker, because the question will keep rolling back. We sat here and appropriated monies for infrastructure in the budget. Just conclude. As the House, to give the capital city an additional 33 billion from the road fund collection. And that money was never delivered. Because people said that that was work of Parliament, we don't have it here. It enjoins on all of us as we are celebrating and chest thumping about talking about hosting the non-aligned movement and the G77. What capital city are you going to bring foreign heads of states from the UAE, from Qatar? I can see letters being delivered with potholes, with such a drainage, with street children on the streets. It's all shaming to all of us. We must do something as the August House here, box ourselves into a caucus and see that we build the face of this country and make it better. Chimanyi ne bwesogera bingi amagezi gazze. Oyawudde ideas ku bwino w'abatembeeyi. Oyawudde omukulembeze. Kubeenoonyeza ebyabwe. Oyawudde ideas.